nga bwe mumanyi nti ekyali nteekateeka era kitwayisa cabinet twali tuyisa enteekateeka n'etambula etya kati enteekateeka eno egobererwa ogitandika ogiteekako emiwendo ti mu kino kibadde olowooza ogamba ki ensonga waaki yaffe yadde ng'esinziira ku ebyo enteekateeka y'eggwanga lyonna byegobererako tulina emitendera 12 tulina okugoberera ng'eggwanga kati naffe tusikamu ekyaffe nga KCC ne tulaba so mu byo ebirimu y'ensonga kitukirese mu bintu ebyetulowooza nti byetaagisa nnyo biri ku mwanjo nti ensonga y'akasasiro eri ku mwanjo naye ekizibu saawa eno tosobola giteekako ssente nga tonnaba kumaliriza kuteekateeka bulungi nti ssente mmeka ensonga wetubadde tusinga okugwira ffenna kwegamba mbere ne 2 biliyoni nzimba essomero ekibuzo kiri nti osobola ozimba essomero lya 2 biliyoni mu Kampala ojja kwesanga nti essomero lya 2 biliyoni likola mu kyalo ewaffe Nakaseke ne mu Kampala terikola ki terikola kwanjagala zimba bizimbe bya kalina sirina ttaka so kakati n'ensonga eno eyakiteeze ekyalimu ensonga 2 ffe tubagamba tulina ekizibu kino na kino na kino kati ekiddako kiri nti mugende bwe bamala ekyo kikkiriza nti oke kiyingirewo nga bagamba mugende muteekeko mudage muneetaaga bungi ki oba muneetaaga kitya okusobola okuvuguloneka ekizibu so kati mu mbeera eyo mwe muli nti abamu tutunulira kasasiro okuyiwa kasasiro nate ffe tulinayo n'ekizibu waliwo ennyumba 44 zaabikwa kasasiro abo nabo tulina obbakola ki obba compensatinga ekyokubiri noono gwe twaleeta okutuyambako okutangira ekikasasiro ekyo oba ekisozi ekyo okutambula agamba bannaye muzimbe ekikomera ekyo tekyali kyange kati ekikomera tulina ozimba ekikomera ku acres 39 ate ekyokusatu agamba mu ngeri eyo eno space eno nayo mugigule kubanga neetaga ate gabbeji omupya okusobola okusiba omukadde kubajjukira omukadde byonna byavundavunda kati obisiba byetaaga sitaaki omupya agamba mumpeereze ne tusobola muweerezaayo nga tunasiba kikomera ekyokuna bwona opima yiika 39 oba 35 zetwegamba zetulina ojja kwesanga nga yiika nga 3 ate zirimu abaki abantu abaasengamu nga tulaba kyovula president yabuuza ani yasobya bwe baba abantu bebeesenza tetubasasula naye twagenda okusanga ffe ne tukkiriza nti bannange ffe twasobya abayina obuyinza okulemesa abantu bano okukola ki okwesenzaawo kati natugamba tubasasule so ebyo byonna bigendera ku kiti n'okubasasula tukyetaaga chief government valiwa okubalirira ate tukyetaaga okupima tumanye nti tuyita wano kati bano beetaaga okusasulwa baveewo so kyekiriwo naye ng'olwayo ekyabadde parliament etuyise kwe kumanya biki bye mwetaaga ebigenda mu maaso na biki bye mukoze mutya emyezi gino 6 na biki bye mwetaaga tusobola okukola enteekateeka ffe obulungi mu financial yejja 2025-26 so mwezi gw'omusanvu tusobola okubeera ne ssente zezikola ebizibu ebyo byonna n'ebyo byonna nga bikyali awo tulina okubeera n'ekifo we tuyiwa kasasiro ekyo batwagala oba tetukola ki tetwagala kubanga bannayuganda muli balungi nnyo ekisooka muli bulungi muli emirundi ena olunaku ova ku makya makati ebintu byonna bye tulya bireeta ki kasasiro kakati buli mugolaba munnayuganda aguze ekikajja aguze enva aguze ettooke buli omugolaba buli lunaku ng'omanya ekyo ebizibu bibaleetedde kyofa n'ekibuga g'olumala okukyakala n'okkuta nowe oli ne yeeyagala kuse nze buzibu budambo ki mu kibuga so kati mune mu myezi gino nga tukyakola ku nteekateeka egamba katuleete tekinologiya ow'omulembe okukwata kasasiro ate nabano tulina mubajjako so kati ebizibu bwemamula tufunayo ekifo tusobola okuterekako kasasiro kuba kasasiro wa mugaso naye tugenda mukozesa by the way era saali nagadde bannayuganda abamu bateekewo embeera ondeetera kasasiro bannange obwo obugagga bwe mugoba ne kasanga teyo mugiraba yakula lwa kasasiro leka ebizibu bino ebyabaddewo era saawa eno nina bagiyita batya pension nga bagamba ffe tuddize kasasiro waffe na bino byemukola tetubyagala basayiniza abantu 1,600 bagamba obwavu bututta kubanga ebintu byayimiridde lwaki ebibuga byonna kuviira ddala eno ekyebando bibadde bikola lw'oyo kasasiro kakati ebintu byayimiridde so kyembasaba tubeere bagumiikiriza mugire enjira mpumuzaako neebaza waliwo ebitongole bye neebaza naye olwokubanga saagala byogerako nnyo olw'ensonga era bannayuganda mwalabuse nnyo
niba olukujjukujjula eyo corruption president gyakugamba buli mulaba tulekeko wano ng'enkeera ekyapa kikola ki oba bakikolera na ku NASA simanyi omanyi n'abasajja abakugu bange awo ku NASA awo bakujjukujju nnyo basobola n'okuba birth certificate ya jjajjawo gw'otalamu olugireeta so kakati ebizibu ebyo byonna kyovula ebimu bye tukola tetwagala na byogera mu bantu tusobole okumaliriza ekizibu kyaffe tulyoke tubuulire abantu nakyo kati mukindekere kyama buli omu nkugambye ekizibu kye tulina mu nsi mu buli omu ekizibu kye tulina mu nsi kino kiringa ekigamba nti olutatanyokwe olutamutta ekyo kireke lwagaliza kya olutanyoko naye waliwo n'olugamba nti olutanzitidde maama nti kabuki bukole ki kaninde buke kakati abantu bano bonna buli muntu ava mu kitundu kino ng'akaayana oba ng'ayagala okulwanyisa embeera eriwo beerabidde bonna wakiseeyiwa wange enoonya weeyiwa juzi nalabye ku mmeeya w'ekyengera n'ansesa talina waatwala kasasiro nze mbadde mu mukola ki Makindye Ssaabagabo talina weeyiwa kasasiro paati ya kira yonna talina weeyiwa ki ne Nansana yasooka okuneeyagalirako naye talina waayiwa ki Mpigi nababuuziza kale bwe mba wano temwagala mundageeko we muyiwa nti tujja waffe nabo tebene bayiwa ki ekirala Mpigi mukolera enguudo njagala muzimbira akatale tebalina na ttaka ate era nze gwe banoonya nti waayi tufunire kuki ku ttaka so bino ebintu si byakugamba nti nze nsinga kino nze nsinga kiri kyenva mulaba president yali mugezi nnyo n'agatuteekawo ministry ne coordinating ebitundu bino byonna ng'akirengedde nti waliwo obuzibu nga bwetaaga Kampala ebukwate kati kyovulaba kye tukola tekigasa nze nzekka tekigasa banna Kampala bambi bonna olwaleero buli wooteekako kakasasira emmotoka eziva buli wamu tozikkiriza so tewali kisobola kukolwa nga tukikola mu kumenya bw'amateeka buli kimu tukikola bulungi lwakuba n'ebimu mbagambye byetaagamu ebyama kati olw'embeera y'Abannayuganda gye bakola ki kati ekyo mukirekaawo bwe kityo